My name is Brian Wako. Mbabuzako everybody who is watching. Tugenda bila dachika ntonyo because president ya so busy. Nela mudashike ntonyo tugenda bera wana. At least tugenda tufuna mwecho mugaso atugenda tunulie songa nyinyi nyo. President zake no kubanga yogea ko na kole. Ango ibu. Soko buzo kubakula bakulu. Muri mutyabali go boy. Mana mo wali wano efude kirala mukangala. Bili ali mukaga bategeze. Jamani manji. Amani manji. Ata kubangu atamukole bantekeri. Geyongera. Yes sir. Katibo yimilite. Yes sir. Kulinde. Bila ali mukaga anga sampata wana. Temutaka lulu kafe. Mwena mukimanyi wakajja yitira wano. Wano nekiboko zonna ezinamukuwa temufaayo. Yes sir. Sana awangula. Oyibuga ngotya. Nasonga nyinyi njaga tugeko nako lwalero. Ekisokya da kinyaga tutunulie because of time chapter. Ya tutunulie flying squad okuda police. Ya uchobe yako chisho. Kirungi nnyo okizukusa kubanga tulina bomwezi gwagwa tetukoze eki tetutegedde twetaaga mu flying squad lwakubadde luli yali mismanaged kayihula n'agifuula yiye n'atanatuma bamwangi bagasirwa to extort money from people and neeretera obulumi bungi families ne batuuka ne bagikola ki bagishaawo naye baddewo ebakyusa bukyusa maki manya kati era ebaddewo ekomyewo efuddewa yavudde ku mwezi ndabagiziza mu police because bali bajimbiriza yanti kyega nti manya balala baali bagituuma linnya ki ddala linnya libazizza naye ng'ebaddewo flying squad nekiboko squad zawogana zikyango hiyo flying squad ya bintu byanga terrorism kiboko squad bano bakakoza mutale bebabireeta tewali kikibeta kiboko squad Munnayuganda yeralikirira ati kuba mu period ngeno nga bomu zeeyongedde mu period ngeno nga Afrika kyasibya mu period ngeno ng'ebivuba nakyo bita ne flying squad wejidde bannayuganda bagoberera amateeka kuba kati bomu ate ezikubiddwa n'okutankutiddemu kuyinza okweyongerako mu jjuni okuta ebivulu biki byonna bizinesi tuyinza bata nga ate bomu zikuba ne bali batuwoninga mu America abo. Yes, so this is because of our porous borders, neighbor neighbors. There is a lot of insurgency in Congo, Ethiopia, so is Sudan and Eritrea. Okay. So Congo, they accuse Uganda, even Rwanda, to have rebels abazitawanya. So we may be in what you treat a victim of circumstance. Tunatukubo we Congo ngaloza abo we Rwanda tukuma abantu abadestabilizing eki last time bwe bakuba bomu Uganda mize koma mu bwejukira kudigida then ebife ebirala babayo ne Rwanda this time not tunawulya yewana zotezali serious kubanga ne koma mboga teyali real bomb yali man made bomb bino ebyabulijjo but it has now stepped in because the bomb of exploding why no bawo damage. I think I know about certain debris. I know about what to be damaging and a bomb. Since I come bus and come over, she like you come as a man made to try to domestic terrorism. Yeah, at flying squad yet answer for checks and balance. Nerinya, Omajika to Javatarita, but Musinga Tevali. Never look at someone with the flying squad. Now I take a bomb so it works. Isma bulembera wetu weberawo omusajja omusiramu yeraliikirira naddala kati nga mmwe Ibra atusuubira era bakwata nnyo abasiraamu kinnumira ddala naye ate mu intelligence siyinza kubeesinga ku religion to fact findings. Yes, tikiyinza kubanga kisooka okubanga abasiraamu beekuŋŋaanyiza mwaka bondo not all Muslims ne basalawo bakole obuki omulumbaga naye nina obuzibu okukwata omusiraamu by name religion n'omukwata buki bukwasi njagala omukwate nga ddala omusangaali connected sikwata bukwasi bantu era abantu abasiraamu ne bakwatira obwedde kinnuma ekitegeera naye saagala ate kulowooza bwetyo njagala ndowooza nti omuntu baba mulondodde ne bamukwata sifaayo ku ddiini ye wabanga ddala mukyamu naye wabanga si mukyamu ekyokukwata abasiraamu as a team tiwakubawo bomu beekintu bakwate abasiraamu si kituufu si kirungi kimalamu abantu amaanyi. Njaga tutunuulire police in Uganda leero this time around ebadde affected ndabye abantu abasirikale bafudde myoyo gy'abantu gifudde abasirikale baffe bafa nnyo naye lwakuba kati fe omulimu gwe tulimu ogwa intelligence policing ne army
when you die, you are dying on duty. In the line of duty, the duty to car. But I have on the line of duty. Isma, abantu bano gunga president wa blogger, manu de okukwatagana ne police okulaba mu pushinga okukola community police ngama. Tubadde twakabanga ekiwandiiko ne secretary general wano nga bwe tutambudde mu ministry ez'enjawulo tubadde twakakolera mukulu Ochola ekiwandiiko okumugamba nti it's bloggers who can bring back the sanity between police and omuntu wa bulijjo ne community policing LDU erina kukolagana ne bablogger for feeder information nesigala mu live nga tenumiza bantu era ekiwandiiko eyo tukirina nali ngenda kiwa Lokech yali akintumye n'ate Lokech n'atukola ki kati bannalonda mulala nimba gyakiwa okukoza Ochola IGP alowooza mugenda yamba ki police ku mbeera eno tugenda giyambako most of the time nti bablogger tumanye abantu ojja kukwata omuntu tugambe mukyamu tubeera mu bantu batugoberera so bwe twatambula ne police tosobola kuba abantu masasi ga kyenonero kuba tubakola live sekulaba so there is sanity that can be brought senga bablogger bakwatagana neki ne police laavu y'abantu ne police ejja kuddawo abantu bayambe police ogiwa information buli police webeera ng'erakinga omukwano gw'abantu tesobola kufuna information eki ntuufu